Mara babo zako bwentyo mba nfundikira mbasaba okutambuza akatambi kano. Caring is sharing. Caring is sharing. Sharing akatambi kano. Bwoba toli mukodo nga tebakubira mukodo nga toli wa mamba njagala sharing akatambi kano. Oyina option y'abantu 10 kitegeeza nti osharingira ko mwenda akama akasigado n'okateka ku account yo abatayina mu gukiriro wano bate ne balabira ku account yo page yo bwete bwe sharinga information okitegedde kali ngenda kusaba osharinga video kuwulira bubi bomalo gisharinga ompitira abantu bano wamanga njala ompitire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine wonna woli nkusaba ojje katambi kano nchiddamu nsamu tagingire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje katambi kano wonna wali owa mukali codings owa mukubidde essimu nkusaba jje wonna wali nsamu pitira wano retired general Peter Erweru abere katambi kano nsamu tagingire wano owa mupitire retired general Major over retired general Edward Katumba Wamala nsamu tagingira no bajjeno bonna abawumudde bibawumuza mbere katambi kano Nyande Yosoferiti bahabulwa nkwetaaga mukazi wo Jeneti nkwetaaga mutabani wa modere drinking general mwetaaga akachiko kebyokulonda nketaaga Nira njetaaga mumpita analitwala Rebecca Kadaga Anita Amongi mumpita anaba ADF mumpitire Salonga Mulengejja n'abala bajja tusangayo mpola mpola nga tutambula tugenda ngenda kusooka kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri bwe mala obulango buno bentuleka tusembula video nga byatulese nawo security zigenda kubeera bubiri nimumpitire ne chairman wa kachiko by'okulonda abereko kuno Simon Lebakamane abereko ngenda kuyisa obulango bubiri bentumale tugende mu video tulese okusokera njera ko bazabana Uganda mwenna buli omu josinze okulaka tambikano mwebale kwagala nsi yammwe mwebale utajiri ya mulukwe abakyali mu struggle aba posting aba commenting aba sharing abakola live ku mulikadde ababeera ku X that is Twitter abeera ku TikTok emisana n'olweggulo n'ababeera kekiro mbagala nnyo abeera ku bwenyi bw'ekitabo emisana n'ekiro mbagala nnyo abakola live buli kaseera mwebale nnyo balira ddala mwenna ba comrade kaswente muri bulungi mwebale kola manyi ebitwawula bitono nnyo kubitugatta fena mission ya kujja ko mu 7 kati saagala ofuneka muonguluze oba mpiga ate okutandika okukola utano mu kaseera kanakaka akasamwa akaseera kanakaka zigizigi ngolwani comrade munno focus ebere ku 7 focus ebere ku ban NRM feto kube mundu tuyiseyo byaffe kale mwenna mbalamusizako mwenna siyinza kuvaano nga serabide basharinga video namwe abayisharinga mu WhatsApp group kano kasaluti kabona kasaluti ke nayize bakawa kasaluti kano bakansiki kano nakayize nensi jinaga bakuba kasaluti kano katunange bakubidde mu kasaluti aba commenting aba sharing mbagala nnyo alright kampiso obulango bubidde nti katugende maaso akalanga kasooka obulango buno bwonna bwe Bungereza akalanga kasooka kasoma kati Uganda UK Community Women's Fundraising Party Bash which will take place on 30th August 2025. Music entrance is free. Foods, drinks open at 5 p.m. until 12 a.m. London time. Address 159 Mile End Road, Bethel Green, London E14A2. Come have a family fun day out in East London. For inquiries, please contact the organizer. Kekana kala ukabanda febona abagalo gendo kulya ku sente zabwe mu ggwanga lya Bungereza babategeeza nti jja kubeerayo fundraising y'abakyala mu ggwanga lya Bungereza bambi mugendeeyo mubeereeyo bulungi nnyo ebisigadde mujja bibuuza abateesiteesi olw'ensonga nti banyo omukolo guno alright awo kakulya ssente nga bulijjo nkubiriza nnyo abantu ogenda okulya ku ssente zaabwe obuteekubako njawulo kalolawo kabadigize nako kankabayisizeewo kasoma bwe kati mwenna bannayuganda abawangalya mu ggwanga lya Bungereza abagenda okunoonya ekigule magala eddiba okulya ensimbi wattu si kulya mwana njagala bategeeza nti band enganzi mu Uganda sakone mu East Africa gye bayita Africa Band egenda kuba ejaguza emyaka gya 50 naye ng'egijaguliza mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 20 Septemba lujja kuba lwa 6/2025 essaawa zijja kuba emu ey'akawungeezi mpaka obudde gye bunaazibira Africa Band ejja kubanga ejjudde bujjuzi bulambalamba ng'ekuweereza emiziki mpaka lwe munanyukira bakutegeeza nti mugenda kubeeramu abayibi ab'enjawulo abawerekedde ku bandi eno omuli Ediawe omuli Titus Vibes
saako n'omukyala Winnie Nwaj bagise live in London Royal Regency 501 High Street North Major London E126 normal pounds £5 VIP pounds £7 emeza ya paundi lu kanjide normal pounds £5 VIP pounds £7 emeza ey'abantu 10 ya pounds £7 ne bakutegeeza mwenna abali mbungiriza mugende muli ku sente zammwe abatesitesi ne company siremu sente mujja zesomera ba promoter mbamanyi bulungi nnyo so mbere bulungi nnyo muli ku sente zammwe ezibatawanyiriza ebbanga eddene y'ensonga lwaki mbakomedde akalanga ako kati jana tugende butereevu ku video eyatulese. Alright, okusookera ddala anjalo soko kwetondera bannayuganda mwenna abadde baniidanga ku mutimbagano okukola video ddala no Facebook. Anjalo betondera nti which ewedde twali mu kusaasanya lubbe lwa muzeeyi ekyo mwakitegeera neneewamu akadde naye ng'ate era mbadde ndikodinganga video nenziteeka ku mutimbagano gwange ogwa YouTube nembatekera link ku Facebook nembaga mugende mulabe video zino. Kati ngenda kusaba gwe wenna abadde nindanga ku live olw'ennaku ezo ngenda kusaba please genda ku mutimbagano gwa YouTube video ezo gyeziri mulimu information nyingi era ngenda kusaba gwe wenna videos enakola which eno yonna ne which ewedde zotanda bakola live zirina amakulu mangi zina information genda ku mutimbagano gwa YouTube mugumanyi bulungi nnyo video mudemo zirabe. Ekisinga okukwasa ennaku nti omuzungu yatukweko okusoma oba yatukweko okutegeera bw'oba oyagala okola omuddugavu obuzibu ebuli muteere ebintu mu buwandiike oba beere mu kitabo tajja kusobola bisoma kuba obudde tabulina naye n'ebyogero bwogezwa mu butambi buno bibalema okutwala obudde okulaki okulaba wabula ne mugenda gundi yakwanyaani ne mugenda ene ebbala yasumuludde ne mugenda oli yawe muddani ne mugenda simanyi ono yakoze atya ne mugenda ogenda otukola ng'abantu abalabe video bali metwalo bulembuka naye nga information ekwata ku ggwe information ekwata ku baana buwaleka e Kampala information ekwatagana ku ggwanga ku biki ebigenda maaso mu ggwanga eyo baba mu ttaka biki ebigenda okubeerawo n'ekulema okusharinga adde okulaba naye nga mbeera ku video ziri ezitalina mugaso ne mutandika oziraba ne ekyo kyo siiza kibanenya yenkula gye babakozaamu tebabalaga nti mulina okwagala eggwanga lyammwe mumulowooza eggwanga muli bapangisa video etandise mumulowooza mu Uganda muli bapangisa nti muliwo okuba nti Nkalandiroodi wanajja n'akubanja ssente nti Museveni eggwanga yalitwala mwe muli bapangisa kyobula bakubba ettaka n'ogaa nti ate Museveni nnyamba omwana w'eddagala libulamuddwa n'ogaa nti ate gavumenti ennyamba egenda kuyamba etya nga tomanyi buvunaanyizibwabo obuvunaanyizibwa butambulira ku ggwe ng'omuntu enkyukakyuka etambulira ku ggwe kuba gw'osasula omusolo n'olw'ensonga eyo kati tubategeeza nti akatambi katandise katukatandike ne security alert ezaaliro ziri 2 tutandise bwe tute. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nkulamusizaako sseba kanswenti oli bulungi gye balakojja otusaako engalo nga twolekedde akaseera ak'akazigizigi akalaayo kyani. Ndi wano okutegeeza nti mu nteekateeka Namutayiika mutabani wa Museveni gwe bayita Dere Drinking General Muhoozi Kanyarugaba n'ekibinja kye kya SFC saako n'ebitongole omuli Chief Tesobetary Intelligence wadde bagifula DS saako ne ISO n'abatamanya ngamba abalala batuula bukubiri mu lunaku okulaba buli bagenda okujjawo na buli bagenda okukola. Kati njagala President ompulirize bulungi nnyo. 1 mu meetings abatuulamu bagamba nti they must eliminate you before elections or during the campaign. After eliminating you, they will deal with the rest to control the population. Bagamba bati nti baagala kweliminatinga before elections or during the campaign bo bacontrolling a cloud kubanga bo busobozi babulina ocontrolling a cloud. So njagala obeera aware ng'obala movements zo abantu b'otambula nabo na buli kimu ky'okola abasajja bano bakubala. Remember nze nagamba open nze sina gwe ntya 70% abantu abamu booli nabo balinkinga information neddayo mu government ekyo nja kyogera 70% abantu b'otambula nabo babobeera nabo goboloza nti bali mu inner circle yo balinkinga information neddayo mu state wawolaga kikyogenda okukola oli naani oyogedde ki ogambye ki balinkinga information neddayo
so kati njagadde kugamba opinions maybe yange byogera kati ng'omusiza Gulesiyani nti munnange weeteeketeeke wetugenda si walungi nnyo information njagadde ogikuwa nti Muhoozi yasinga otteekamu ekintu kino omuliro ne onkowe Jeno Salimu Salako andanaho saako Janet Lwabwogo Nyanda ejali wali kifaananyi bamuleetera results kintu kiwedde. So Mr. President njala kutegeeza nkugamba weebereremu abasajja bagamba for them they can control the masses as long as it gubakojjeewo. Okitegedde bulungi nnyo bakipulaninga before nominations oba mu campaign mwennyini okujjiramu awo nga bakubye ne bakojjawo eyo security alert okubiri eno. Kansule kuno Muhoozi kwoli ne family yammwe yonna. 1. Bannayuganda njala mbere careful nnyo ate mbere very curious nnyo oba mbere bekengeze nnyo ku buli nsonga. 1. Mulaba Jeno abaawumuzibwa n'amadaala agaddako wansi. Omwali ne Jeno Eweru ne Jeno Katumba Wamala n'abalala. Mwalabyeko ne Jeno omwe yafudde abadde training amagye. Oyo si yekka. Mweyo military training wing eri abagenda okufaayo abalala. Bakikola bakendeeza namba yaabo abasirikale abaagala abasirikale bajjira bakulu abaagala abasirikale bajja mpola. So njala Mr. President ompulirize bulungi nnyo n'abantu bengenda okumenya. Major General Erwelu Peter Erwelu, whenever you are, listen to my video today. General Katumba Wamala eno last warning yange muganda wange. Siku meeting angako nkulanga muna Uganda njagala ompulirize. Ne bajjeno mwe nabawumula. Ne Mr. President owuliriza bulungi nnyo. Enteekateeka y'okuwummuza bajjeno abo yali mu program nga bagala eliminating one by one in the process. Wabula Museveni akimanyi nti batuula ebbali ng'abadde anti his son. Kitegeeza abeeraliikirira. Kati kye baakoze Museveni Salimu Sale ne mutabani we n'ebitongole muri CMI ne ISO bazeemu ne bakolawo task force. Ngeno task force egenda kuyambako Museveni mu kalulu akajja n'okukola ebikolobero bye. Kati baagadde bajjeno bano bafuule bize mu period eno. Ne mu period eno bagenda bafuulira bize. Wuliriza bulungi nnyo. Major General Peter Erwelu, Museveni and his Tutsi Rwandese, they are watching you on a daily basis. The wrong thing you are doing right now, that after retiring from the services, you went on and now you are using social media openly, showing Museveni and his colleagues that you are still fit to be in the army. You are doing exercise on daily basis using your social media platforms. So for them, they know that you know something inside which might take place. So be aware that these people are watching your social media platforms and whatever you are doing. For them, they think that you and the others who are still at large inside the forces or outside the country, you are connected with some external forces and internal forces. That's why you're keeping yourself fit. So please, if possible, please avoid social media or recording videos and post them on social media, showing them that you are still fit and alive and kicking. Njagadde kikutera mu luzungu okitegeere. Kubanga goli Jeno onsinga ebitabo onsinga n'amaanyi naye nkuwa information gwe otasobola kufunako access. Kati nkutegeeza General be aware. Buli kyokola ku social media ng'okiraga bano odiringa n'Abanyarwanda bo badde osavinga. They hate each and every person who is not among their group. So be aware. Kati General Katumba Wamala mpuliriza bulungi mu security alert ya lero. General Katumba Wamala bakuwummuza naye nkimanyi babatereddewo task force zebabatereddeko ne ba active general abakyali magye nga mugenda kuba bakozesa mu kalulu kano. But in the process of this campaign, either after 2.5 weeks or 3 weeks, bagenda kumeasuringa amaanyi ne crowd Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina.
General Katumba Wamala awulira bulungi nnyo. Mu wiiki 2 oba eyokusatu esooka mu campaign bwe bate bamusse wali. Baagala kusooka kulaba maanyi ki gagenda okuba nago mu campaign. Then baditamininga ekye bagenda okuditamininga. General Katumba Wamala eno message bagikuwe. Mu system yennyini bwe bakusomedde omuzannyo nti bagenda kukozesa nti okuba public ekwagala bakukozese muhozi ne banne basetinge kudita during the process of the campaign gwakuletenga darling wa public ya banda Uganda bamara okuletanga darling wa public ya Uganda in that process eyo 2.5 weeks or 3 weeks ngabale crowd Robert Kyagulanyi Center mu ajalina. They are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Center in the same time ngamazo kusomera mission tibagenda kukola kudita go bakotekeko gwe ne banno temugenda kusuko mwe nabagenda batta bulijje ne yawumodde. Kansulet statement ya mugitegedde bulungi nnyo. Kansulet statement ya mugitegedde bulungi nnyo. Bana abasajja balina mbagami muddemu videos ezo nazenkoze wiiki eri ne wiiki eno kwezi ku YouTube. Ensonga lwaki teziri ku Facebook tobaga Facebook tekyalina data keeping videos ezo. Video Facebook ezidelitinga ofe ne batuga tuzidelitingeyo. Ne tuziteeka ku Facebook tuziteeka ku YouTube. TikTok tesobola kuwa video namba gy'okoze tebeerayo. So the only safe way to keep our videos ebeera YouTube. Kubanga jezi dikebelea sema kitu nkebelea saa 2 TikTok sobola kuwa video saa 1 mu saa 2 nebo ojikola live ku TikTok oluvako botu befifyu toda mukola video kujja ko ngoli agisaze mu butunde bagiri posting then you can access it, but if not that tosobola kufuna video naba ku Facebook TikTok mu kitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu Katumba Wamala manyi bateeko kuba bakutuukiridde dda okusomera emboozi zino abali mu system bennyini nga bapulaninga kudita naye nga bamaze okwassassinatinga president mu kalulu akajja kano bwamala okujjawo Kyagulanyi naawe kennyini bagenda kujjawo naye nga Museveni buli kimu akimanyi era ajja kwefula nti bamuwambye ompulira bulungi ne bajja nabasinga awo omugenda okulusuulira mu Akaba naddala bawummuzibwa. Do you copy that? Security bbiri ezibaddewo olwaleero era njagala kuzikomekkereza ntandika information eyandeese. Okusokera ddala njala twala obaka bwange obwokusaasira era n'obwokunyolwa eri aboluganda abakona b'emikwano abafamire yo eyaliko kafulu oba emunyenye eggwanga mu kukyanga kapiira kati gwe tuyita omugenzi Obadia Semakula 7 yeri akuba 7 y'eggwanga Mukama amujjuludde olunaku lwaleero. Omugenzi Obadia Semakula yatirira nnyo mu kukyanga omupiira mu ttiimu ez'enjawulo mu ggwanga lya Uganda saako ne ku ttiimu ey'eggwanga. Abooluganda bakona emikwano kitalo nnyo okufiirwa taata wammwe kojja wammwe muganda wammwe saako ne munyenye eggwanga yono muganda ffe Obadia Semakula 7 alagwa jjuludde mu ngeri bwetyo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde. Kale gwaliyo nga tomumanyi ngoba tugobera mpira gya ggwanga giri emikadde kijja kuba kizibu nnyo okukola ki okutegeera naye nga nze owange mumaliriza. Alright, katusooke tudde wano akatambi butongole katandise. Abakulembeze ba National Platform balooya n'abala mwenna ne bakomera limwe nabadde bagende Masaka akola ku bakomera bafe basibiddwa mu makomera. Njagala bategeeza nti baganda bafaabo bacha babuzaabuza okuba bbeero n'okukola kinga bwe kyabadde wabula omusajja eyasembeyo okusoma ebiwandiiko ebyavudde mu kusalawo kwa jjaaji munne owa High Court n'agamba tasobola kuwa abakomredi bbeero mbulookuba babulaba ennyo eri bannamawulire. Omwami ono tumukozeko profile mugenda kutya omwami tumukozeko profile. Omwami ono yono mwena abadde mu kooti e Masaka yono yoyo mumula bulungi nnyo oyo
yoyo mulabulungi nnyo. Kati omwami oyo amannya ge ye Solomoni Toroko. Yamanya ge ye Solomoni Toroko. Kati Solomoni Toroko ye mulamuzi eyasomye ensala nga gamba tasobola kuwa Edimutwe akireo kivumbi Smart wa Bobby ne ba comedy abala kuba bayo tebagenda kuba babulabe nnyo mu eri bannamawulire. Njalo bategeeza Simon Toroko byasomye si bibye. Byasomye byavudde wa Nyandi Yosoferi. Si bibye. Wabula ekisinga okwewuunyisa abadde mu Kampala nga mukulidde mu Kampala Central nga mubaddeko ku Central Division mubaddeko ku district waggulu wa meya watula Lukwago. Omwami ono si Munnayuganda. Simon Toroko musajja mu South Sudan era mu Uganda yajjanga refugee. Omwami ono ne mwala byasoma ebintu byasoma si Munnayuganda. Mu Uganda yajjanga refugee. Simon Toroko musajja mu South Sudan si Munnayuganda. Ne kati yafuuka Munnayuganda olw'ensonga nti mu Uganda mutasobola okufuuka kyayagala. Wabula emirimu gye abagenda okunjulira nga mwaliko abatembeyi mu Kampala. Simon Toroko yabeerangawo nnyo ku City Wall nga buloka nti singa balina omuntu gwe bakutte mu Kampala bamutembeyi buki nga tebannamutwala mu kooti ono ya buloka nga wakati w'ekkooti ne City Council n'abakutte. Bwe yavaawo n'ayingira Kampala Capital City Authority n'afuuka owa enforcement bana bakwata abantu ku makuba bakwata abatembeyi. Nenga naturally omusajja ono si Munnayuganda, musajja mu Southern Sudan yajjanga refugee. Simon Toroko. Bw'oba oyagala okuprovinga information yange saagala judiciary okole profile mu ddakiika zino ng'osayo profile ya Gayo ono. Ne bw'ogenda kugola Moses amannya go jaggasangayo nga yabamujje okumuleeta awo Masaka basose mujje limba mu wansi baba mujje Bushenje bakamuleeta bamupostinga awo Masaka. Naye ng'omwami yajjanga refugee era emirimu gye gisinga obungi adagikolera mu Kampala Capital City Authority nga enforcement officer refugee. Judiciary saagala mukole ensobi mukole profile mugiteekeyo. Bw'ogenda kugola Moses essaawa zino n'oteekamu Simon Toroko talina profile. Talinako kitaawe, talina nnyina, tewaliko bamuzaala, talina walagati bamuzaala. Oyina essimu ey'okubiri nga ngenda okunywa amazzi, genda kugola Moses oteekemu Simon Toroko. Bw'ofuna profile yo oba kati nze osobola ogenda ku Google n'oteekamu amannya gange mu friend bakuleetera details zange zonna. Genda ku Google oteekemu Simon Toroko. Bw'osangayo details ze zonna. Yes, bagenda kukuleetera nti mulamuzi yasooka kubeera mulamuzi wa kkooti esookerwako. Kati bamutadde mu High Court naye nga si Munnayuganda, he came as a refugee. Era emirimu gisinga yali agikolera ku Kampala Capital City Authority nga enforcement officer. Okitegedde bulungi nnyo? Ye mwami ono. Wala bulungi nnyo. Yoyo musajja yajjanga refugee. Bwe Museveni baakozesa. Kanko kino ekifaananyi ky'okuli ojja omutegeera bulungi. Yoyo. Ndozo tegedde bulungi nnyo. Yoyo mwami Simon Toroko eyasomye ruling eyo olw'okuba si Munnayuganda. Yajjanga refugee n'akola ku City Wall nga law enforcement officer. Kati ndoza agenda n'asoma sinza mwezi nti yasoma. Yagenda n'asoma Museveni bayagala okukozesa. So yoyo Simon Toroko yabadde mu musango ogwo njagadde muyisa mutegere bulungi nnyo mutegere ensonga ezo. Bemmalo zitegeera. Oyo tumuvuddeko mutegedde bulungi nnyo. Bwe nabadde mbwa secretariat ku lunaku olwokusatu we nabasomedde nti ekibiina kya Mwanga Magatte saako ne ba international delegates abadde balina okujja okebera
ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekya Semoyo okebera abantu abatulugunyizibwa ne mbagamba nti bano bwe babagenda tebalaga nti bagenda ne mbagamba nti bwe bagenda bwe bategeeza abasajja bali betegeka ne bajjawo abantu abo ne babalaga ebitundu bino watali bantu abo ne bagamba nti abantu bali mu basement abantu baffe n'abalala battibwa nabasuubiza nti ngenda kuleeta omukyalo oyo akolanga controller oba tour guide akontrolinga abagenyi bonna abazze okulaba ekibikulwa ku Seemwayi nabagambe ngenda kuleeta ekifaananyi kye bamuyita Monolisa Nowe akola ku Seemwayi amazeewo emyaka egisukka mu 25 nga Museveni yamuteekawo nga ye olwabawo ekintu kyonna oba UN wa International Criminal Court banga bazze kufuna okukola survey yabeeranga abali mu control abalambuza buli kimu n'okuba buli bayina okulaga yatandikira wali ekittante ku Seemwayi ng'ekyali wali ekittante ng'emulaga omujjukirawo kati Sudiro bayazimbawo kiki we yatandikira bamuweera omulimu omukyalo ono y'ono nabagambye nze sikusuubiza ne sikuleetera yoyo Monalisa Nowe mukyala Munyarwanda mutegedde bulungi nnyo oyo kati oyo agenda kuba ayamba ki bannayuganda yoyo Monolisa oba Monolisa Nowe mukyala Munyarwanda oyo akontrolinga Seemwayi ne Torture Chambers zisinga obungi singa abagenzi kukola ki okuzikebera yabeera in charge kati gwe bw'omusanga nga yambadde bw'ati gw'olowooza odiringa na muntu wa bulijjo kumba odiringa n'omuntu asobola okuwa akatwa n'akutta omulaba bulungi nnyo gw'olowooza odiringa na muntu wa bulijjo kumba odiringa n'omuntu asobola okuwa obutwa n'akutta omulaba bulungi nnyo emyaka 25 plus yabeera waawo era ne muki Munyarwanda so kati ndowooza security takinaba ku Lwokusatu ebifaananyi byamwade mwabinsaba bibategeezezzaako byebyo mbiwadde bulungi nnyo saagala muntu n'omu akole ki saagala muntu n'omu agambe nti saabawadde bifaananyi ebyo kati kyekirala kubanja yaragenda mu information eri deep yaragenda information eri deep tusooke kati tusooke wano kubanga namisinga ku Lwokusatu saabalagaawo ku lunaku Lwokusatu bwe nali nkola analysis yange nga mbalaga Museveni butya bw'atulugunyizaamu n'abantu biki bye yakatta mu Uganda nabagamba nti mu Uganda mwalimu ebibinja bye bayiikira ebisukka mu 1980 ne mbagamba nti omugenzi Kayiira ye operatingira ng'eri ne n'omugenzi Kamyankwanga yena gye operating nti wali genocide ne mbagamba genocide yali mu Luweero Triangle Museveni gye operatingira kati Museveni gye operatingira ne mbanyumiza system bwe yagikolanga nti bwe bafagiyanga ne bagenda wabeerangawo ekibinja ekyajjanga ne kikola ki ne kirongoosa oba sweeping ne kisweeping abaganda bonna bakola ki abali awo ne mbagamba yensonga lwakimu ebitundu byonna ebiyitibwa ebya Buganda ebya Kotokolo temukyali baganda bonna baba bamalamu lwa nsonga eyo kati waliwo ka documentary ke naguddeko nga system eya 1994 eya genocide Kagame gye yakozesa ng'ereflectinga ne information gye nabawa ku Lwokusatu kyobula nabage mudde mulabe video ezo ku YouTube channel yange njagala kuzanya kaviri ngenda kazanya keddakiika zigenda kubeera mu kaddakiika ziri 15 nengenda kazanya keddakiika 6 njagale owulirize wadde tomanyi Luzungu pay attention to details lwogenda okumanya ekyali Luweero bakikolanga batya era bwogenda okumanya genocide ye Rwanda baani abagirimu era bagikola batya pay attention to details wuliriza nnyo ebigambo ebiri mu katambi kano kaddakiika 10 kaddakiika 6 zokka leka tusimbula video wuliriza bulungi nnyo. Another story of Rwanda's brutal history, documented in detail by journalist Judy Reaver in her book titled In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Reaver's extensive research documents another mass slaughter, a second genocide, one carried out by Kagame's army.
On the program today, a feature interview with Judy Reaver. We'll also hear a perspective from Kigali, Rwanda, and from an international human rights advocate. But we begin with Judy Reaver. You argue in your book that there was not one genocide in Rwanda, but two. Tell me how. What does that mean? Two genocides. That's not the official history. What I tell in my book is after the Hutu president, Habyarimana, was assassinated, Paul Kagame and his high command and training wing and military intelligence got together and sent out in the field groups of mobile forces. They did this clandestinely, and they started in the north where they were already present and in areas they had already seized, and they quickly proceeded to go down the eastern flank of the country to the south and then back up. April, as soon as the plane crash occurred, they seized territory rapidly, and behind the front, these mobile forces operated. What they did was they called Hutu peasants and Hutu community leaders to meetings. They would lure them, put them on buses. They took these people to mainly a place called Akagera Park, and they shot them and burnt the bodies there. So this was an elaborate scheme that was hard to see because, quite frankly, journalists were not in those areas. So while the genocide was being perpetrated against the Tutsis, and the numbers ranged between 500,000 and 1 million Tutsis being killed, you're saying the same genocide was being carried out against the Hutus themselves by the so-called leader of the victims of the genocide. Yes. Leader of the victims that's contentious, or I might disagree with that, but yes, that's what was happening. Certainly Tutsis were targeted systematically in zones that were controlled by Hutu elements, and they were systematically targeted mainly by Hutu militias. So there's no doubt that there was a genocide against Tutsis. The hidden violence, the violence that most people did not realize was happening in those zones that were controlled quite quickly by the Rwandan Patriotic Front and its army. By Kagame's army. Absolutely. And ebigambo si byange, wabula mbadde nga mbabuulira ebintu ebyatuukawo eruweero. Obyewuliddeko oyo muzungu oyo sirumbuye. Oyo muzungu oyo sirumbuye. Lumbuye abadde abasomesa ebyali mu Luweero Triangle. Exactly tactics ze baakozesa. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati bw'olya Bagashumba nga basinika ebinnyo. N'olira Omunyawulana nga ali mu Uganda nti ffe tugende tutuddeyo n'ettaka lyaffe tugenda. Bano abantu balina ekintu ekibagoberera nga bawunyako n'omusaayi. Kyovuna baga balina akantu ke bayita resistance n'okutta. They don't fear killing. Bo kintu kyabatambula nakyo mu mutwe. Bo basi. Bakugambye areas bano ze baali bawamba baddamu ne batikka abantu mu loole mu bus n'abaze babasaanyawo bonna. Epyala eyakagamba yennyini. Era bagamba nti abatuusi babata tebattangako batuusi. Battanga Abahutu bennyini. Abo balina basajja. Kati mukitegere kiki mbagamba nti baasokanga ne bagenda ne bagamba bataasizza abantu. Be balesembo bataasizza ne baye ekibinja nga kijja kyera bwezi. The same video kyegamba. Okitegedde butegeeze. Yensonga lwaki buli ewali Omunyarwanda pure
ebigambo biri nja kutta bebintu byakutta batambula nebisirani bo ekintu kyawe kyakutta so kyovula mbeera ne bwasa security siba kuba nti nfuna information nyingi mu nenjireka njagadde obazanyira akatambya nga kali reflectinga n'ebintu byonna ebyali erwewo ne bagamba ekyatumye oli Pilato mwenna abalaba firimu ya Yesu Pilato mwala mulimu gwe yali akola mutegedde bulungi aho tuvuddewo kyenjagadde obategeeza mutegeere reference gye mbawadde mulyoke mutegeere bwe tumala okuvaawo awo mu reference abanaagala akatambi kano nja kukabawa bwe naba maze okukabawa mujja kuba mutegeera buli kimu kyonna alright kano njala kasindikira abantu b'e Busoga mwenna abantu b'e Busoga naddala abali mu entertainment abakola ku TV ne radio njagala mwegendereze nnyo ogayi gwe bayita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga oba bamuyita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga omwami ono kasita omulaba noono tobuuza mirimu gyabwe gye bakola omulaba bulungi nnyo so abantu b'e Busoga mwenna abali mu music industry abali mu entertainment n'abalabo nabona mutegeere omwami oyo kasita omulaba noono omanya ki ekiba kikola ki mission eba eriwo mugitegedde bulungi nnyo njagadde bategeeza Busoga mutegeere bulungi nnyo omwami oyo n'oyo muvuddeko kati okumanya abantu bano babi mwalabeka video oba mwalabaka video president byashalirako kati omugenzi Alexandrius Marinos omwana n'akaaba n'ennyina n'akaaba akatambika n'abasajja bakalabanga mu ssemwe mu SFC nga they are very happy including Muhoozi nga ali happy in fact guy eyasiiga Marinos obulwadde n'abaamu ku butwa secretary Muhoozi yabakozizza nenga akatambika ngendo bazanyi omwana Marinos ng'obulumi butaafa kali mbajasi ba SFC na dala group y'Abanyarwanda they are very happy era abasajja bakola ebikolobero ku mwana ono Muhoozi yabakozizza nabagamba they are hero in his revolution kyembagamba nti bali balina omusaayi mu ngalo zaabwe gubatambulirako akatambika nomugenda kala mwakalaba naye muwadde temumanyi lwaki nasooka n'ensiriko kukazanya nga information gye bampa eyali mu basajja abo yammalako emirembe nemmalako ebyewungula nga they are celebrating okuba nti omwana Marinos yali mu bulumi obwo ate namaale bamutta n'afa keekano Mama, tija kuhita mwana. Yakola kyetaagisa ogenda kubeera bulungi ogenda kuwona Marinos omuli obulwadde gubeera manageable basobola okumanaginga in life until we clear. All you need is family and we're your family all the day, so it should be okay. I think ekintu ekisobola okubeeko kakati biggest fighter in this case yegwe taffe tulilayinga kugwewulidde kati gwe commander in this fight for Marinos waffe tumwagala tayina okukomawo oba balabi baffe baagala twabaamu mbeera eno nga tuli broken kisegera bagala kulanga tuli broken abalala bakulaleko bagambe tulivuddeko olaba ekiyinza okutuukako so tulina obachallenginga kisegere tulina obachallenginga ne tubeerawo lwampaka mu bulamu tubuliringa mu lwampaka owulidde mukwano so better strong. It's all right, okay? It's gonna be fine. Don't matter. Kati mutabani wa Sitaani, the drinking general. He was and is still very happy
And those people were involved in torture and rape of Alexander Marinos. They were awarded money and whatever they wanted. So in SFC, CMY, in ISO, they were celebrating about the death of Alexander Marinos. But this is my message today. Mohoz, you might think that you are very powerful today, but time will tell. We had a lot of people in Africa, more especially the so-called dictators like late Muammar Gaddafi and others. Even in the Middle East, we had the late Saddam Hussein. He had a lot of power, he had a lot of money, but he's nowhere to be seen. You have kids, you have friends, you have families. They are all over the country, they are all over the world, and the world knows. Time is going to come when nobody is going to forgive you. Because as we speak right now, you and your father, you think that you won and you took over the country. You have the power of killing, torture, and assassinate whoever you think you like. But time is in the corner coming. You will face the wrath from the Ugandans, and no one is going to forgive you, including your children, your grandchildren, including your father, your sisters. Because as we speak right now, among your sisters, she's a priest. But if I may ask, guys, do you sit and eat knowing that there are some indigenous Ugandans in safe houses on torture chambers who are killed and buried? And it gives a lot of headache and time for their families to look for those people, and they are nowhere to be seen, but you're very happy whenever you are eating, dancing, enjoying, when other people are suffering of the same color, on the same continent. Mohoz, think twice. You might think that you are very powerful, but you are not, because you have guns surrounding you and bodyguards. But time will tell, and you will pay heavily in dollars. And time is in corner. Think twice before you torture or kidnapping Ugandans. You are the spearhead of all people in security agencies, including your uncle Salim Sai, you yourself Mohoz, your uncle Kahanga Mohanga, plus your father Museveni, who orders the assassinate, the killings of which the killings which are taking place in Uganda, and the kidnaps. History doesn't lie, whereby when any regime reaches at 4 decades, anything can happen anytime. And we have history, and history is about to happen. But don't at any time ask for forgiveness, because for you failed to forgive the innocent Ugandans who practiced the peaceful mean of transferring power. Your father used guns. He killed millions of Ugandans, mostly Baganda, in Buganda. He went on, he waged a war against the neighboring country, that is Rwanda. Almost 1.5 million Rwandese, they were assassinated, or they were killed. But it's not enough for you. You're still going on killing and kidnapping Ugandans. Please stop there. Ugandans, they can. But that's not the way how we pay back. That is my message. I know right now you are happy that you are controlling the country, you have money, you have guns, you have connections. But time is going to reach when you don't see anyone surrounding you. You're on open space, and it's time for Ugandans to decide the fate of your family and you. That is it. Njagado baka buno mbuteeke mu lulimi olufuutifuuti. Beebuzaabuza tebamanyi Luganda. Ne international community etegeere ebintu bano basajja bakola. Kuba bamanyi nti buli kimu baakiwa baakitwala.
niyo budde bugenda tuka nga twali muntu agenda basonyiwa. Tujja kuddayo eyo wansi katusooke tudde mu kitabo wakati. Buno bakanjala bugenderwa na Uganda mwenna. For kujja no buy information wa community wala bakola video from Monday up to Monday, weekly, monthly, yearly, kana ujigenda kola myaka mukaaga. Siro akumate twine byokukola tubirina, but mwefudde nnyo abatayagala kumanya. Mukimanyi bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino nti buli muntu ali mu Uganda nga si muna Uganda, most especially the Rwandese origin, abantu abava e Rwanda. Bonna katuwotogera buli family ekitone nnyo limu emmundu emu ku bbiri ekitone nnyo, they are ready to strike any time. But they forgot that we are the Ugandans. We have nowhere to go. We stay in Uganda. For them, they will be fighting, trying to leave that country. Ekyagadde kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo. Kati tugenze mu information entuufu eriwo olwaleero. Mr. President ngaba nakutegeeza ku Rocksat mu security alert njagadde okukatiriza ekintu kino. Nti mu nteekateeka zonna ze nayogedde mu video eza wiiki ewedde leero, enteekateeka ezo zonna ziri ku mmeeza bagenda kweroboza mbweroboza. Naye njogedde mu security alert esoose n'eyokubiri. Nabagambye nti bana basajja bagenda kubba akalulu baddere moti beogome batya. Nga bakozesa system eya ghetto structures ne bali mu kutraining essaawa zino ne boda empitirivu zitandise okutambula ku byalo eno ye code. Wosanga wa boda yenna nga akutta omuggo kye tuyita omugobante tobuuza, that is the code okujja nga banagikyusa. Wosangira ba boda nga batuddeko babiri nga bali muleeya nga bakutta omuggo eyo code yaabwe esooka. Ne mind you baba muno obizi mu kiwato baba ne muntu. Kati eno tiimu ze zimu ku z'Abanyarwanda ne tiimu eza ghetto structures zibagenda okukozesa. Nga timu zino zigenda nga ziwamba DRC form ku polling station okwetoola eggwanga lyonna. Nga bamutolingi wa polisi n'amagye n'ebinja by'abatemu. Kati kino bagenda nga babba DRC forms nga bakuba abantu nga bali ku boda. Kino NRM bakkiriziganya nakyo. Naye nga kino kigenda kuba kikulibwa Christopher Damulira ne musajja we kati gwe bayita Emma Kuteesa gonna bagaluli bibagenda okubanga bakomandinga ekibinja kino era nga bakikiriziganyizaako ekifandinga bagenda kubakola effujjiri. So njagadde mutegeere ebintu ebyo bulungi nnyo. Kati muwulirize bulungi nnyo bannayuganda buli omu waali. Mr. President, abakulembeze ba National Platform mwenna mumpulirize bulungi nnyo bannayuganda. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agulesi ngenda kulirako bantu bange. Ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunana 2025. Kasubirenti diddigire drinking general kuoli ne mu kitaawo Nyando Yosoferiti bahabulota basira mutabane wa Kaleje ensente tuzizede nsanga bisibe na nyine kabuyonje etambula. Saako chairman w'akakiiko by'okulonda omukulu Simon Byabakama. Whatever it is, kubanga you rigged the previous elections, not wala obuyinza bwaffe. So I have all the mandates of calling you any other name. So the chairman of Electoral Commission, Simon Byabakama, Simon Byabakama, here is your message. Mr. President, uliriza bulungi nnyo. Kansoke malo basomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu akawedde oba kansoke basomesa kino. Ekitongole kya Uganda Electoral Commission kirina abalonzi bali wakati wa miliyoni bagamba nti bawandisa miliyoni 19 ku abiri awo. Sibe kiri nti naye abalonzi abalonda ku lunaku lw'okulonda bali wakati wa miliyoni 8. Nenga abantu bewandiisa mu kulonda nga balonzi bewandiisa registered voters. Kati if they are registered voters njala kubuuza bukyanga tuva mu kalulu kali Electoral Commission yali etadde empera zayo negamba bagenda kuwandiika balonzi bapya. Video etandise. Electoral Commission bukyanga tuva mu kalulu kali yali etadde yenkala negamba nti buli polling station mu Uganda bagenda kuwandiisa abalonzi abapya. Ekibuuzo ekisooka. Buli dakiika buli ka sekendi saakayitawo. Buli dakiika eyitawo
buli ssaawa eyitawo, buli lunaku oluyitawo, buli wiiki eyitawo, buli mwezi oguyitawo, buli mwaka oguyitawo, bannayuganda basukka 5,000 baweza emyaka 18 egy'okulonda. Are we together? Yes. Bwe twava mu kalulu akawedde, Electoral Commission yawandiisa abalonzi nti nedda. Lwaki teyawandiisa abalonzi? Ekyo ekibuuzo kiteekaawo. Kati wano wajja ekibuuzo. Mu kalulu akali akawedde baakozesanga nini numbers okulietinga data w'abalonzi mu Electoral Commission. Kino kyatuviirako n'okuyombanamu ku bacomrade abaali ensowole mu system yaffe ya NOP abaali basoloza nini numbers. Ekyo history mumanya bali badde wano. The same thing which is taking place right now. National Reverse Movement, NRM, Electoral Commission, bali mu kusoloza nini namba okwetoola ensi yonna n'okuwandiisa abantu in the DCIs nti bagenda kubawa national identification. A big no sibo kiri. Wuliriza. Abasajja bano badde bayingiza Abanyarwanda ku buli lunaku, ne buli Munyarwanda ayingira mu Uganda n'amalamu ewiiki ku myezi 6 ng'akyuka timing ava kweri message gye baamuwa nti azze kukola ki kuwamba ggwanga agenda kulanga abantu baalimu si babi, oyo ng'akyuka. Kati namba we bakyankanira kuba balina okuddamu okunoonya bwe bagenda okubba akalulu keekaluwa. Bw'oba ng'abantu balina okulonda balina kusooka kwewandiisa. Electoral Commission yawandiisa abantu abapya nedda. Lwaki baki bakozesa data wannira ate okukola database y'abalonzi? Bakikola batya? Mwenna mbadde temumanya akakodyo kano kakola katya. Batandika okuwandiika buli ssomero lyonna nga bawandiisa abaana mbagenda bawa nene namba, bagenda bawa national identification. Naye nga national identification gye bagenda obbawa buli mwana gwe baregistali bamutuma nini namba ya taata we ne ya maama we. Nini namba ya taata link ku baana baazaala omuwendo gwabwe. Oba do you copy that? Eno video obongo obutono sooka ogireke. Baatumanga abaana ku masomero baga abaana bagenda baregistali era baregistalinga bangi mu masomero. Naye nga buli mwana gwe baregisteringa ne bagenda muwa national identification bamutuma nini namba ya taata ne ya maama. Kati omwana bamala omuregisteringa already abafunye nini namba. Do you copy that? Kati mu kumuregisteringa babeetaga nini namba ya taata. Nini namba ya taata eno eri linkiti ku baana abalala baazaala. N'abaana baazala nabo balina national identification card. Kitegeeza nti omwana nali mu ssomero bwe bamuregisteringa ne bakozesa nini namba ya maama we ne ya taata we. Kitegeeza family ebyo bange erimu abantu abawera 6 abalala. Kitegeeza already Museveni abafunye obulumu 8 mu system yaabwe yekyamwe gye badde temumanyi. Mu system yaabwe gye badde bakozesa nga kuno kwebali kati essaawa zino buli omu atandise okutya kubanga information eri deep. Eno information eri deep. Kati bwe baregisteringa omwana ono bamutuma nini namba ya taata ne ya maama. Kati bana bazadde babiri nini namba zaabwe ziri linkiti ku bantu abalala nabo babafuna ne bagatta ku bano. Kati omwana ono omu olaba babeerako linkiti abantu abala 6 abali mu family ninga eyo family nga omusajja alina abaana 10-15 bona bali linkiti ku nini namba emu. Bakwata ezo linkiti nini numbers ne bazitikonvert ne baziteeka mu data bakola database yaabwe. Mwena mbadde temukyebuuzangako mu Uganda lwaki abaana baregisteringa, lwaki batuma nini namba ya taata ne ya maama. That's the trick. Kati ekyo mukitegedde. Bwe tuvaawo njagala sooka kubuuza ennaku zino mupayinga nnyo attention to details ku bintu bigenda mu maaso mu parliament ne bwe basoma budget. Wali owuliddeko mu budget mu financial year ey'omwaka guno gwennyini gwe tuli wakati mu tengetenge tuguvudde namu nga NIRA
bagitekeramu budget egenda okuregisteringa bannayuganda abroad. Njagala ngambe nti bagibateramu wano. Nira budget gye bagiwa ey'omwaka guno n'ogujja mwawulyamu nti bataddemu budget ya kusoma ya kugenda abroad kuregisteringa abantu bali obwaniri numbers. Sente bazijjawa. Sente